Okay, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabagambanga abantu abo tebabaagala. Abasinga balowooza nti ali mu kusaaga. Bwe twogerera essaawa zino, abayimbi abayimbira Muhoozi Kainerugaba, abayimbi abayimbira Museveni, aba NRM bavuddeyo ne balangira mutabani wa Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, nti mukodo w'ekkokodolo tavaako yadde vvu. Naye bannaye eggwanga lyo litandise okumpoomera. Bavuddeyo ne bamulangira obukodo. Kyekino kye yabagambanga Bobi Wine nti abantu abo tebabaagala. Kati right now omwana yali in charge tayagala muyimbi zungira waali naddala nga takumanyi. Kati bavuddeyo okulangira essaawa yonna batwala embwa mu basement. Sooka owulirize bino tukomewo. Zimba Wamba Muhoozi mukodo. Muhoozi ayinza obutagaba ssente azimba nnyo ebisaawe. Wuyo yatadde amataala mu Kampala enguudo. Kati ate Muhoozi ayagala kuleeta UPDF yebeezimba. Muhoozi ayinza obutatuwa ssente. Kitaawe bw'abanga abadde asumulukuka. Omusajja anaatera okumaliriza. Muleke omusajja tagenda na byaffe akaliwo tukalye. Pazo bangambye abantu ba Paulo Kafeero bagenda kusiba. I don't want to go in those discussions. I think banasiba nsi yonna ebana ng'abayimbya gunde waliwo abayimbye Lubaala gunde waliwo abayimbye Emolimoli ya gunde Amoni olw'omwankole luli waliwo nga sinnalulaba westi wanga gunde lwaki buli kiseera balonda muggwe. Nedda anti ekyo nkyebaliza Katonda eyo bagita extraordinary favor. None yayimbye kakati ate nno be baagala okusiba baavu bazibu kati Kididyo osibe kinga talina na zigulanjaga. Ate nkyewunyisa Kididi eyayimbye bamuyita mu Pieri. Eyayimbye mu Pieri omusanganga ku Salama Road nezikola difference tazirina. Waliwo abayimbye aliyeni aggu. Leero kebasi n'oluwe muliramu ngoyo simanyi mu Pieri simanyi mu Pieri. Naye kabasa eno generation gye tulimu mpozi tolagitegeera. Eno generation gye tulimu mwe tufulidde abaana ng'agenda ku TikTok n'agamba mbuye kabaka wa Buganda. Oshegere. Kati eno generation gye tulimu buli kimu kisuubire. Mwe tufulidde abaana abato obutambi, mwe tufulidde abasiyazi. Eno generation buli kimu mwekiri. So Kabaata abantu bangi abazeemu oluyimba. Lwaki abantu bagamba mbu abayimbi ba Uganda muswaza nnyo ensi yammwe? Ti music bwe mukuba tabeeyimira muyina kudduka Museveni bawa bisawo. Nedda abawagizi bo bawagira ekimala. Abawagizi be basooka okwonoona omulimu gwaffe. Abawagizi tebalinga ensi endala. Jjo nalabye omusajja Ddumba eyatuulanga mu challenge z'Abannayuganda. Buli lwe yazituulanga muggwe Munyarwanda gwe twakkowa yali apromotinga music wa Uganda naga tonyongera Bannayuganda. Kakati Ddumba yaddayo Rwanda atuula mu z'Abatanzania n'Abannagana. Omunnayuganda kisiraani. Toyogera bw'otyo naawe. Nedda kisiraani kyennyini olw'ensonga omunnayuganda yayagala n'akuzimba n'omanyika n'ofuna erinnya. Ate bw'omala okufuna erinnya n'atayagala ovugeyo yadde akamotoka ka 10. Wano e Uganda n'okugejja ng'oli muyimbi kisiraani musango. Lwaki agejja? Yafunye ssente kati yakoze n'ensikya yafunye ssente kati oyo. Otegedde? Baagala bakuwagire ng'oti essanyu lyabwe kati bwe bakuwagira n'okubayiiti oyina n'emmotoka z'otalina kuvuga. Ne bagamba oyo liri pazo kati wa Ipsamu. W'ovugira aliya ogwo musango. Kakati ate njagala okubuulira ebyo bantu babyogeza butamanya. Ensi gye bayita Tanzania ba Diamond Platinum babaweera ddala service. By the way, government ye Tanzania yegagawaza Diamond n'okutuuka okutuvimba bwati.
kati abayimbi bayo kyaganira kati campaign zawedde abayimbi bagenda kugwa eddalu kati balina basuubira kasente tebagenda kugwa ddalu Kwani ate banaligwa bitya nga liripaza kugambya azimba mukazi wa avuga motoka ya milioni 3.2 liripaza avuga motoka ya milioni 5 kati banaligwa batya bafunye kabato omanyisho ze nnina omanyisho ze nnina mu maasoko ngenda kuyimba emityana nange ennaku z'omwezi 27 nyina ejjinja nga 24 ndi busi ya kuyidi ku Easter ndi mityana mpitirivu ziri wano poster kati ebyo biba byabwe abantu lwaki omuyimbi we Uganda ofuna kasente akawera Museveni yalina okumala okukamuwa anti ebidongo byenkugambye ebidongo bikisiraani lwakuba nakoze ensobi n'enjogera abannayuganda ebidongo kisiraani bino ebidongo bya Uganda byayonooneka ebidongo byafa bitya valiyo wano omuyimbi ajja ne bamulabira mutwalo patoranking oba abayimbi bategeka abayimbi ewoyima abantu ne balaba shiba ne balaba liri pazo ne balaba paraso ne balaba gravity ku mutwalo omutwalo gumu kakati gwona agenda otye ewoyima ngo oli omu bakuwa omutwalo bagamba twala abayimbi 20 ku mutwalo kati music yajja afa bwati music yajja afa bwati so mulimo gwakwegendereza nnyo n'ekirala njagala kola ka disclaimer abantu okubagamba nti bannayuganda kisiraani bakama bange bansonyiwe nabadde ngamba music kisiraani bansonyiwe mwako bwe batwe bakujeko omuzindalo ngogeze bansonyiwe bambi bakama bange banjagadde nnyo bambi nabadde ngamba music kisiraani so mu mbeera eyo omulimo guli bwe gutyo kabaata kubanga abayimbi mulinga abatenyumiriza mu kuyimba kwammwe mulina kudduka wa Museveni Amoni abimanyi Amoni ekivulu ekyatutabula kyali kitya ekivulu ekyatutabula kyali kazo nakiteekayo mwalimu abantu 40 naye wateekamu ssente mmeko kitegeka nali ntadde miliyoni bazaali 8 oba 9 wajjamu mmeka najja miliyoni 2 mu emitwalo 10 naye ng'omwana gwe wali otegese teyali wa kukaalo yali wa kukaala amasanyalaze gansazeeko abantu ne bagaana okuwagira omwana w'okukaalo baagaana lwaki muno tuwamulekera ssente ng'olaba sheegaani yali azise Amoni nali mutemye yaleeta ba CID ba DPC ba piso ba paso naleeta ba CID ba DPC ba piso emmotoka ne bagiwamba omusajja yali azise ate n'ata nga tanakola ekyo yasooka kundeetera jambiya nangamba nena mugirayo jambiya Amoni nkutema nali munudde saabiro ne mugamba naye musajja gw'ekivulu ng'okiraba kiganye nga ndi mumaziga enkuba enkubye nangamba sebo navudde Kampala njagala balansi Besagera kulimbe kabata kye nayitamu kooro nali sikiyitangamu era ndowooza toddangamu kutegeka kivulu kyonna ate era siriddamu nalayira siriddamu era bwe ndaba omuntu ategese ekivulu muwa respect kubanga ebidongo waliwo abagambye buli muyimbi awagira Museveni bannayuganda tuboole mmwe mwennyini musooke mweboole nga mmwe bo bennyini basooke beeboole nga bo kubanga Museveni yabalema okujjako kati baboolera ki abayimbi ate ebyo byali byadda tebikyakola tolina kuboola bayimbi kubanga mmwe mwennyini mweboole bwe mweraba mwedduke bw'olaba ekisiikirize ky'ofubutuka ebyo byali byadda ebyo gamba nti omuyimbi awagira Museveni bamuboole tebikyakola abantu bategeera tubagala kwenywera bbiya ng'obagamba oyo kasasiro ekyokulabirako nno tekiri wala ekyokulabirako kiri ku nze ab'enkyukakyuka nga balwanye nange mbwe abantu bamboole naye buli lunaku nnyongera kuba yiiti nakufuna bivvulu kati ogw'omwenda ngenda Ireland nnyina y'endongo banniize okufa obufi
ekyokulabirako tekiri wala ekyokulabirako kiri kunze tojjukira nti bantandikira wannamyale mubende tumuboole oyombega tukakyawe naye muganda wange buli lunaku nkuba yiiti buli lunaku nfuna ebivulu kati waliwo ekintu ky'osobola okulwana nakyo n'okyusa mukyusenga mu nsamba tobeera mu katiba kamu akatiba k'ababoole kaakaddiwa kaali ka kisanja kiri ekya 2 tekakyalina makulu Nera pazo mutereze mangu ibiro nga Museveni akyaliwo ba president aliddako abayimbi temugenda kubabwavu ani ali bawa ku bisawo bya ssente gavumenti yonna egaba ne muwozi bwajja agenda gaba era gavumenti erijja nga tegabira abantu tegenda kumalako yadde emyaka 5 tezimba makyaki gavumenti teyambe kukuzimba makyaki gavumenti tezimbe mizikiti abaye gavumenti tewe bannaddiini mamotoka gavumenti enaabeeti eyo etavaako yadde omunwe gw'ennusu gavumenti erina egaggawaza eyavuwaza etta egaba amaanyi yeyo gavumenti mu nsi yonna bwe kiri gavumenti zigaba eya Libya yalinga eweerera Saudi Arabia abaliyo batubuulire gavumenti zigabira bannansi kati abantu bwe balumwa ebyo simanyi gundi yagabiye toli mu capacity era ba 7 bireke bazo nali kata nenda bobwana obw'emyaka 5-6 nga bulina ATM bugura ice cream bugura ebintu nembuuza buno obwana bazadde babwesiga nezikaadi biki ne bangamba nedda buli mwana government ebere teka sente ku account ye omwana alina okulya alina okunywa alina okweyagala bwabako kye yegombya alina okukyegulira nga government yeteeka ku sente ku account y'omwana ate no Amonica nkusesenza omwaka oguwedde nali Saudi Arabia kabaata mu kitundu kye bayita Jida tugenda tuva omusajja yali antegese yali munnansi wa Guinea Bissau oba munnagine anzijewe tugende tugule KFC kugundi tugende tugule KFC enkoko wallahi abe Saudi Arabia banjulire twasanga abasabiriza nga abawala besibye obukaya bwemba nimba abaje Saudi Arabia banjulire abawala nga basabiriza nga beri ku KFC wennyini obuwala bwali butuddewo obusiramu nga busabiriza ejida abe Saudi Arabia munjulire kuba bo boogera amazima abantu bebe bali genuine bali basabiriza omuwala nga asabiriza nga alinda ba masheki bafuluma wabeeyamuwaayo kati abali ejida baabo bakugamba mu comment section gwe baabo Saudi Arabia basabiriza kati ebi abatanatambula yes abaana baba bali Saudi bakubuulire gende Saudi Arabia ogule KFC obeere ng'ofuluma olabe bagenda kubeera waawo ba mujahidini abasiraamu nga bakugamba tuweeyo tala ala fashali tayala ala gwe batyo waliwo agambye siba nansi be basabiriza yuwa kiki kyoyogerako Munnayuganda asobola okusabiriza Saudi Arabia abaana Bannayuganda ate tebasobola abasabiriza bannansi baba mukutena da ku street abaana banjulire so kabaata bino byola bafa abatambuddeko tubirabyeko nze olunaku lwe nasooka okulinnya ennyonyi bwe nateekayo posti komenti ezayiika zaali zeekayunga ebbaale ne kalima magaali n'entwetwe n'ekaabasanda kibuga bwe nateekayo posti ku Facebook ngambagamba ab'ejjida nzija ebijega ne bigenda ne biyiwako komenti zaalinga 2,000 tukulinze togenda kuva ku kisaawe ogenda tulaba eno birala ngenda okutuuka ku kisaawe ejjidanga ebimuli binnyaniriza emmotoka 6 ze zantwala mu wooteri kakati ndi mu wooteri neebuuza bannange leero nfudde bannize ku siteegi jjukira ebivulu byeri kati obudde nga bwe buti oba oyimba kakati ebivulu byeri ngenda okulinda komenti ze nalabye 2,000 ezinniize ezigenda okunkuba ku siteegi abantu olwabo okundaba
balinga abantu 12,000 kubanza kyasinza abana be Saudi munjulire ekivulu kyange Saudi Arabia kyekikyasinza okubeeramu abantu nga bangi. I was even shocked abantu nga bangamba wano omwana weka kastojja tuba tuzze kusanyuka. Abantu bakwaniriza n'omukwano balabye ku mwana weka n'ebirabo bajjula kuwanga oyimba ku stage nga basanyufu. Ebyo ebibozibozi byowulira wano bibozibozi ebyo bantu boogera bwogezi bibozi. Bantu muve mu bibozi Kabata. Ebibozibozi biri mu abantu banyumya ebibozi Amoni ne bakutiisa ensi. Kati nze atambuddeko abana Uganda balimu okwagala abantu baabwe. Kabata tolaba ne bwoba nti abantu wabanyi. Bwobasanga eyo bakulagala abo. Bambi balina ekintu ekibambala bwobasanga eyo basanyuka okulaba. Era ne bawulira omukwano mungi ne baba yadde oli abadde akulinako obusungu kiri asooka n'akizza emabbali n'asanyuka okulaba kiri ne kivaawo. Okay. Amoni gundi agala kugulira yaka. Engalabi nteekaako. Nga tumaliriza tusiibula abana wa Amoni ebirabo bamuwe nange Kabata oba oli awo nga mpumbawumba bambi. Yagala nnyo okwebaza abantu nze nsanze okusoomozebwa kungi nnyo mu bidongo kubanze Kabata nga bwe nakugamba nze mbeera we bandabawo we batandabawo sibeerawo nali eno nga tebandabawo kakati nze ebintu ebimu mbikolera mu butandabawo. Abantu ne boogera ebigambo bingi Museveni yabagula naye ndowooza gye abantu bakitegedde nti ndali sirabanga na ku Museveni. Kakati bulijjo abantu abagamba nti Museveni yagula abantu nga basajja battu twamulabye najjo olaba obulimba obubeera abantu obujjanga butambula okumala ebbanga nga busajja wattu simulabanga nako ye nga musanzeewa namulaba jjo juzi wano. Abantu balimba nnyo abantu baagala nnyo okuteeka abantu wansi. Kati waliwo ono lw'obusheshe Brian weeri wansi Buliisa atalinnyanga na ku nnyonyi akugamba ng'ekivulu bwe kitaalimu bantu ab'ejjida bakugamba waali wajjudde. Kakati abantu ab'engeri bwetyo Kabata tuyina mu nsi okubeewala kyovola Kabata nze nvuga essi obeera essi mundabirwamu waggulu inveera essi Kabata ngezezzaako okwagala abantu bannemye abasembyeyo babadde ba TikTok be nagenze nabo ekisozi buli eyanvumye buli obwedda nkolera vidiyo namubuloki nze ne mudireetinga. Kakati mulinzo olunaku lumu ajja ansale maaso simanyi nnyo kulwana naye nja muteerako attitude yesinga n'eyalema Namakula ekimala kimala. Amoni akubuulire nja muteerako attitude nja mulaga amazzi Kabata kino kyekiseera kati okukyawa abantu. Yes, buli eyanvumye eyankoledde vidiyo olw'okukyamuka nze nkubuulidde buli muntu Amoni nkubuulidde ekibadde kyatutabula si kyekyo Amoni yali syo kyekyo naye nze buli eyanzijonkedde akina buloga nze nabagamba Frank Antambi yanzijonkera wano ku lwa saha okuva olwo mwakyawagana ne Frank Antambi ate tukyayogera kati tugenda mu mwaka yali mukwano gwange nnyo ani omulala nze Antipazo nkyayira ddala nze kasitonjogerako nenkirabira ddala nga kibadde mu position twawukanye ku nsi mu kabuli ne mu ggulu tebiridda. Ate Shalom oyo mwagala nnyo. Shalom yampako ddiiru yalongo online laale. Okimanyi Shalom yampa ddiiru eriwa eyo onulongo online laale yaliwo nga kutugenda mu campaign. Sebo Kabata engalaba nteredeko yakawa mitwale 5 sebo eyanzize engalabi Museko soko oleke Shalom Kawesi yakuwa ddiiru okulanga Museveni. Shalom yampa ddiiru iyo jiwali okubira okumpa yalongo online laale ye yajimpa nze njogera mazima. Kali Shalom ne kuda kulonda tina alonda Kyagulanyi nalaga abantu nti ze nonze Kyagulanyi. Anti Kabata bye mulowooza nti Museveni abiriko tabaliiko.
Museveni tali kuyadde munnabyabufuzi wa Uganda n'ogu. Kati kabata akaruru kasalo mukali kakatachiku cha president. Museveni tabaliika ali ku birala nnyo ku bye mulowooza. Ensi alowooza birala nnyo kwagitambuliza birala nnyo nammwe bye muliko. Bw'obanga owakana gy'ogende wa Salimu Salo oyogere ku kintu ekikwatagana ne politics w'olifulumira geeti. Awe nnyini ajja kugamba wano teboogererawo byabufuzi fuluma. Kakati bali abasajja mmwe ffe tukuba palapase bo bali ku birala. Mbadde simanyi. Shalom yenga nali kwa nesibikiriza. Shalom yabirimu. Shalom yabirimu. Sebo kabata yepima tomalaga muletera diru rajiyingira. Nalibera kiriza ebiri mulenzi.